Yiga Oluganda mu Agabuutikidde. Mikwano gyaffe abatulaba ku Bukedde TV, mwebale emirimu, mwebale gye mutuusizaako engalo, mwebale kwagala Bukedde TV, nze Kirwanasozi. Olunaku lw'eggulo twatunuulidde Nampawengwa eno waneya ne tugamba nti zisobola okuwangaala mu bigambo nga bwe twogera bulijjo. Katugambe yiisa omwenge, yoola ebisaaniiko, wuutenva, waayo ekintu ekyo, owulira nga tuwangaala. Naye singa tugatta ennukuta endala ku eno wa oba ya, katugambe nga la ne kibeera lweyo, ne kibeera lwana, ne tugamba lwako, lwalwayoko, oba ne tugamba nti oba lyako, lyako munaye, lyako, oba olyose tituwangaala. Kyokka ate bw'eba nga eri ku bwayo ku lwayo nga yeetengeredde ya ne wa, zisobola okuwangaala nga bwe nabagambye olunaku lw'eggulo. Naye bwe yeegattako ensirifu endala wano, tuwulira ebigambo nga mugwagwa, lweyo, mwana, mwiko, mwoleko, ebyo byonna bigambo bya Luganda. Wadde owulira nga wawangaala, mukwano gwange, oteekwa okuwandiika nga ekigambo kimpi, kubanga eno wa ku bwayo ne ya eri awo wakati wa mpeerezi n'ensirifu, oba oli awo tulyongera okukyeyongerako mu maaso. Naye nga gye tutandika obutandisi essomo lino kwaba abaakatwegattako, twakisomesaako emyaka ng'ebiri egiyise, ku baakatwegattako titugenda kwongera kukigaziya kusinga awo. Mwebale nnyo, nze Kirwanasozi. Yiga Oluganda mu Agabuutikidde.